tukwebaza okuba natengo kyatwekumiddeko kitundu kyaffe kikomekereza Omunyo Live olwaleero. Tugendagendako mu bitundu by'empigi eyo nate abalimi batudde okuwangana amagezi mu ngeri yagakubamu n'empogolega wa musuusi butya basobola okumalawo eddagala effusa kate n'ensigo enfu. Bano bagamba nti bakoze kyamaanyi okulima wabula nate bafiirizibwa bufiirizibwa nga n'olwekyo kwekutema empendo okulaba butya bayinza okulinnya omuzigo ku nfeete. Abalimi okuva Magombololo kuli Kamengo, Budde ne Kalamba mu district y'Empigi ku luguudo oludde Masaka mu Mawokota North Constituency balaja na lwansigo nfu n'eddagala eritatuukana na mutindo ekibafiirizza akatale. Bano bawaliriza okukola ekibiina kya Kamengo Agriculture Producers Cooperative Society okwanguyirwa okutunda bye bakongola mu katale era ssentebe waakyo ategeezezza nga bwe basoomozebwa okuyingira akatale olw'ebigimusa eddagala n'ebyokulimisa ebirala ebifu. Tubalete nga tetubalibwanga abalimi bakasooli so nga tuli balimi abalimi akasooli omungi kati ne tuloga nti betuneegattira awamu tujja kufuna akatale akatusobozesa okubeera nga tuli wamu n'eddoboozi lyaffe liveeyo ng'era abalimi bakasooli abalala. Bano batudde okusalira awamu amagezi era abalimi bali ku bye batottodde ebirala ebibanyigiriza mu mulimu gwabwe. Obulimi n'obulunzi okutambula obulungi buddukanyizibwa abalimisa era bano bategeezezza nti entambula ezibatuusa ku nnimiro z'abalimi tebaziina nga nabwe ekityo basabye gavumenti ebakwasizeeko mu mbeera eyo. Kati kasooli kyo yani bada akutuka mu kiseera ky'okumukaza busente alina butono kasooli tasobola mukaza bulungi. Soomozebwa olw'obufunda bw'ettaka n'okuggwebwamu okw'ebigimusa mu ttaka. Tugezaako okufuuyira eddagala lya bicupu lyeriri katale. Kagwa Ronald Kibirige kansala akiika ku district ne ssentebe wa Mpigi district Martin Sejjemba babakubiriza okwekwata ebibiina by'obwegassi kuba ssente gye ziyisibwa. Ekiri mu nsonga eno ekikulu ekisobola okututambuza kyakubeera beesimbu ab'amazima ate abakozi. Cooperative tujja kugitambuza ejja kutunyumira ate tugenda kugiganyulwamu. Bwe tubaaya tumaze okwegattanga wano tufuna ebintu mu quantity ebeera ennungi etubeera nga tusobola okufuna akatale. Naye wabeera nga tewaliwo okwegatta enkola eyawamu ekuŋŋaanya ebintu nga mukkiriziganyiza wamu ate nga mumanyi kye mwagala. Ku bbula ly'obutale bw'ebirime ssentebe w'ekibiina ekinoonyeza abalimi obutale obwawamu n'okwongera omutindo ku birimibwa naddala emmwanyi Amos Kasigi asabye abalimi okufulumya ebirime ebituukana n'omutindo. Kola ekintu ky'osobola n'ogagenda mu misomo kyalirako banno abalina emmwanyi olabe bwe bakola noonya obutale tokkiriza kugamba nti bw'onoga emmwanyi ayitawo gw'oguza naawe kennyini wenoonyeza akatale noonya abagula emmwanyi obavuganye osobola okufuna ebbeeyi ennungi. Kinamasiko Joseph omusomesa omukulu mu by'obulimi essira litadde ku kulunda ensiringanyi okufuna ekigimusa era ono abasomesezza butya bwe balina okukikola. Tekinologi ono mulungi nnyo lwa nsonga nti asobola okukolebwa omuntu yenna teetaaga bukugu bw'amaanyi ate osobola okufunamu ekigimusa ne product endala bbiri ensiringanyi n'ebintu bino byennyini bye baba balidde. Bikusakiddwa Flavia Liga n'ensubuga Edi Crosso TV Omunyo.